Obululu bwe bituuka Abanyarwanda tukkirizibwa ne tuweebwa national ID ne tukuba akalulu bulungi naye bwe tutuuka ku kiseera eky'okufuna passport ng'ogenze ku applyinga passport bakuteeka ku interview ne bakugamba genda ofune national passport e Rwanda ate sente ozitaddeyo osasudde ne bakugoba ti genda ofune passport e Rwanda ate ng'oluusi ngaze kati kamwa kwogera omwana wange mulwadde w'omutima ali mu Mulago mu Heart Institute njagala twala mwana wange India sikirizibwa kufulumya mwana wange kumutwala India lwansonga nti ndi Munyarwanda jjajjanga azaliddwa wano kitanga azaliddwa wano nzaliddwa wano n'osanga nga tusosolebwa ne weebuuza twetwaza gwaki byabamu embaga bazikolera mu nnyonyi ebitibwa babiyina ku lwa gavumenti ya Museveni enkya bwe nga Museveni avuddewo nga batuga nti President Museveni Munyarwanda ne tubanga tuli mu kusosolebwa saawa zino nga Museveni nga Munyarwanda nga kwali enkya bw'anaaba avuddewo ne wajja Emiliani Kayima Omunyarwanda n'abeera mu mbeera kyolo bwe tutuuka mu Burundi n'agamba Obunyarwanda bwe butusebyeko Museveni akanyarwanda kaako mwalaba omugenzi mujja kunsonyiwa n'agamba buli Munyarwanda wali mu muteeke mu muliro buli Munyarwanda wali mu mwoke azifu twaza musango okubeera Omunyarwanda saakyagala nawe tewayagala kubeera Muganda tewayagala kubeera Musoga tukirizibwe gavumenti tukirize etuwe eddembe lyaffe ng'abanaasi. Arrogance and ignorance at its peak. Amalala obusiru n'obubuyabuya bye bifumbekedde mu video gye nsoose okuzannya. Simanyi muntu musiru jjajja buyinza kubeera na malala. Omuntu omusiru tokkirizibwa kubeera na malala yadde okgeesembereza. Amalala n'obusiru biringa nga njuba na mwezi tebisisinkana era tebirina kwakira wamu. Omuntu omusiru okubeera n'amalala kibeera ng'embuzi okulinnyira embwa. Embuzi tekkirizibwa kulinnyira mbwa. Omuntu omugezi bw'abeera n'amalala kibeera okke kubanga aba n'ensonga lwaki abeera n'amalala. Amalala kitegeeza kutemba ekyo ky'oli proud of nakyo. Kakati omuntu omugezi bw'abeera n'amalala kitegeeza ali mu kutemba eyantegeera gye yeekakasiza ddala obulungi. Naye omuntu omusiru okubeera n'amalala obeera otemba eyaki. Yekolera itongwa gegange musiibye mutewa musuze mute okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasonyeza okubeera ennungi. Mu video gye nsoose okuzannya mulabye bannaffe Abanyarwanda nga beewaako obujulizi nti tuli Banyarwanda naye ate twemulugunya batumye passport ya Uganda. Passport y'ensi erina kukwatibwa munnansi. Passport ya Kenya erina kukwatibwa Munnakenya. Passport ya Rwanda erina kukwatibwa Munyarwanda. Passport ya Uganda erina kukwatibwa Munnayuganda. Naye ono mu bubuyabuya bwe mu busiru bwe mu butategeera bwe avuddeyo ne yeewaako obujulizi nti tuli Banyarwanda naye ate batumye passport ya Uganda. Tekirina njawulo na mwana mujja na nnyina semako okufa ye nnyini n'asituka mu lukiiko lw'ekika olulondo omusika nakkaatiriza ti ndi mwana mujja na nnyina naye nze nnina okusikira taata. Sebukina agenda okusumika ali awo omukulu w'ekika ali wali batunuulira ekimpemempeme eky'omwana omujja na nnyina ekigamba nti wadde ndi mwana mujja na nnyina naye ate nze nnina okusikira semaka. Obwo bubeera busiru obubuyabuya kubanga omwana omujja na nnyina talina kusikibwa semaka. Semaka alina kusikizibwa mwana we gwe bayita njoko ow'omuntu mbwe gwazaalira ddala omwana omujja na nnyina takkirizibwa kukaayanira busika wadde ekintu kyonna gye yafumbirwa ne nnyina. Okujjako nga bamukwatibbwa ekisa ne bagamba ono omwana munaku taata we yafa akulidde wano tumusalireko ku kibanja tumuwa akapiki ka taata agende atandikira okwensi naye ewatali ekyo tokkirizibwa kusaba busika yadde eky'obugagga kyonna nga semaka afudde ng'oli mwana mujja na nnyina nga bwe ŋŋambye okujjako nga bakwatibbwa ekisa nti tolina kitaawo ate okulidde mu maka ago. Kaakati naffe twaligaye bano tebalina kitaabwe naye booda ya Rwanda ne Uganda nzigule. Bakyasobola okugenda mu nsi yaabwe ne bafuna passport. Rwanda erina ministry ey'ensonga z'omunda erina passport offices nga tonnakayanira wano we bakumye passport. Booda ya Uganda ne Rwanda nzigale. Ewammwe wattayaani ekyo ekikulemesezza okuddayo. Bw'oba owulira nti ewammwe tewaali mirembe n'osalawo gye mu Uganda ate toweera mu mateeka mu nnyumba ya ssubi. Omwana omujja na nnyina takkirizibwa kuweera mateeka mu ngaba y'abintu gye yagenda ne nnyina okufumbirwa. Bwe muba muwulira nti Uganda tebayisizza bulungi
bwe muba muwulira nti mwagala batwalanga ab'ekitale nnyo bwe muba muwulira nti mwagala batiitiibya butiitiibya mugende wammwe kitaawo ne nnyoko bakuwanda lulusu wadduke mu maka ga kitaawo ne nnyoko neiba n'akusenzaako nti mwana wa gundi jange obeere wano naye ate owulira amaka go oyagala ofunemu omugabo munene nnyo n'okusinga abaana baamu walivuddeyo n'okola statement kubanga n'olulimi lw'oyogera lwa mu Uganda nti bannange lwaki batumma passport ffe bannayuganda lwaki mutubbako enguzi ffe bannayuganda okufuna passport because buli munnayuganda okufuna passport abako kyaguliridde passport eyo basobola okugamba nti ya mitwalo 25 naye ate ne weesanga ogifunidde ku mitwalo 5 batugamba nti gundi eno eyangu express oba ya mitwalo 15 naye bw'oba tolina mitwalo 8 tosobola kufuna express passport mu Uganda waliyogedde ku lw'abannayuganda kuba bannayuganda bonna banyigirizibwa okufuna passport naye ovuddeyo wanise ensingo y'okuwera effuuti obuyindo bubalinga emisalabanda mutissa obunnyo mulinga nga abameketanga obumekesi muwogo fe abanyarwanda abali mu Uganda batumye passport genda e Rwanda ne Rwanda egaba passport Rwanda eprintinga passport erina passport office erina ministry y'ensonga z'omunda we bagabira passport lwaki wulira weesiba we batakwagala ate n'otandika okwemulugunya nnyo ffe abanyarwanda batumye passport buntu mmwe mwagala okwetwala ng'obwenjawulo buntu mmwe mwagala okwetwala ng'obw'omuwendo buntu mmwe mwagala okwewanika buntu mmwe mwagala okutiitiibizibwa buntu mmwe mwagala okwetwalira waggulu ng'ebiwojjolo buntu mmwe mwagala okwetwalira waggulu ng'ebinyonyi ne bannansi ne mwagala okutuuka okubalinnyako wallahi point yo yali baddokke kuba ojogerera mu lulimi olwogerwa mu Uganda senga oyogedde ku lw'abannayuganda naye asinikirira ebinnyo yenna atikka ebinnyo kamera ziri wali zimukutte fe abanyarwanda bannange batumye passport mu Uganda passport y'ensi erina kukwatibwa munnansi passport y'ensi terina kukwatibwa mugwira mbulirayo munnayuganda alina passport ya Rwanda mbulirayo akatambikamu bampayo akatambikamu kewala bannayuganda bali e Rwanda nga beemulugunya nti e Rwanda babayisa bubi nti e Rwanda tebabawa passport zaayo nti e Rwanda tebabawa national ID kitegeeza identity y'omuntu oba namba y'omuntu munnansi gw'olina kufuna passport y'abarefugee olina kufuna ID y'abarefugee buli wobeera mu nsi etaliiyo ng'ewammwe waddukayo obeera refugee bwe muba mwagala passport mugende mu refugee camp babawe passport nga ba refugee point yo yali baddemu omulamu era yali badde valid ne ngamba yes ayisizaawo eddoboozi ku lw'abannayuganda omujjegga ayimiridde akozesa lulimi olwogerwa mu Uganda oluganda ate yeemulugunya nti nga ye omunyarwanda bamunye passport lwaki ebigambo ebyo tobyogera mu lulimi lwo idiot lwaki ensonga zo zoogera mu lulimi olwogerwa mu Uganda zoogere mu lunyarwanda bannayuganda ababeera e Rwanda eyo mubakinako bannayuganda bannanga abali e Rwanda mukina ku banyarwanda nga zino embwa bwe zitukinako mufutubbala ku banyarwanda bannansi mu nsi yaabwe nga zino embwa bwe zitufutubbalako mu nsi yaffe bwagala okwetwalira waggulu bwagala okwetiitiibya bwagala okubuwanika bwagala okwefuula obw'ekitalo mmwe kamba buwulire bantu nga mmwe muleetedde abanyarwanda okuboolebwa mu Uganda nkiddamu mmwe muleetedde abanyarwanda okugamba nti babi abanyarwanda bonna si babi abanyarwanda bakoddomi baffe betuwa era abatuwa batuzaddemu tubazaddemu abanyarwanda si babi bonna era tetubalinaako buzibu naye banyarwanda mmwe zino embwa ze zigenda okubaleetera nga regimu ekyuse babayigge ng'embwa babatte mwenna zino embwa bwe ziti ze zigenda okubaboozesa zino embwa bwe ziti yensonga lwaki buli muntu bw'alaba omunyarwanda amulaba ng'omusota amwenyinyimbwa amwesisiwala era amwekanga so ng'ojja kwesanga nga waliwo abanyarwanda abalungi ffe twalina omulaalo ewaffe mu kyalo bamuyitanga Katooto Katooto yali mulaalo wa jjajja wange Katooto ye yalera bamaama bange Katooto ye yalera bakojja bange era jjajja wange omugenzi Aruna Kikwako n'amusalyako ku kibanja ekaazi 3 nnamba okumusiima olw'obuweereza bwe kitegeeza abanyarwanda tetubalinaako buzibu tetubalinaako tabbu tetubalinaako kabaate konna naye embwa zino bwe mutazi disowning zigenda kubaboozesa
zigenda kubenyimbisa zigenda kuleetera abantu bonna okubesisiwala tewali munyarwanda ali munsa mubali mu Uganda avaayo n'akola statement aveeyo akole statement awakanye embwa zino asigambe mutujjeeko obusosoze mutujjeeko okwetiitiibya muleke kwewanika kusinga bannansi bw'obeera munyarwanda kkiriza weeyise bulungi teweewanika teweetwalira waggulu kubanga bannayuganda balina bias ku banyarwanda bwe tuba tufugwa munyarwanda omunyarwanda atigumbudde abaana baffe omunyarwanda awambye abaana baffe omunyarwanda asibye abaana baffe omunyarwanda yazaayisa abaana baffe bwe tuwulira omuntu ng'ajja akola statement ng'ezo fe abanyarwanda tebatuwadde passport kitegeeza okwo kwemugulumiza kwesitula kwetwalira mu bire kwetwalira mu bbanga kkiriza yogera ku lwa bannayuganda pointi yebeere validi kubanga bannayuganda bonna bafeesinga ekintu kyekimu ku ministry ya internal affairs ogenda n'osasulira passport express gy'emitwalo 25 n'omala emyezi 6 nga tonnagifuna naye ng'ate bw'osasula emitwalo nga 8 oba bw'ogulirira munnange bakuprintingira mangu akatabo ko mu nnaku olwo oba mu nnaku ezi ne bakuweereza message nti genda ekyambo ku passport y'efulumye ng'otaddemu akasente ate bano abakoleza ordinary oyo asobola n'okumala omwaka ogusoba mugumu oba nemu 2 ate bandamuweereza message nti kima passport yo waaliyogedde ku bubbi obufumbekedde mu ministry y'ensonga z'omunda ku bubbi obufumbekedde mu passport offices naye n'otayogera ku lw'abanyarwanda waaliyogedde ku lw'abannayuganda bannayuganda bafeesinga ekizibu kyekimu omuntu ojjanga yeggwe kikomeko weddira njovu nga bakimanyi osobola n'okulanya bulungi n'otambula ng'omuganda n'olaga bajjajjaabo n'olaga bamaama bo n'olaga muova n'oyogera omukulu w'essiga n'oyogera akabbiroko n'oyogera n'ekikaakyo deni n'okuba n'omubala ogw'ekikaakyo naye ne bakugamba ojja kudda olunaku we luti passport ne bagikwata paka lw'ogulirira osobola okufuna passport omunyankole ave waabwe embalala ng'azze kufuna passport byonna byonna ebimwogerako nti munnansi n'abikola naye lazima bw'atateekamu ssente mwanattu era ne bamumma passport okuggyako ng'awaddeeko ku nguzi okusobola okumwanguyiza ku nsonga ye kakati labe n'embwa makolima maŋa eyina ennyindo eringa omusalabanda efa abanyarwanda batuboola olaba baboola ffe bannansi olaba basasuza ffe bannansi olaba ffe bannansi ffe tuteekamu ssente okufuna ebintu by'ensi yaffe ate nga buli munnayuganda yalibadde ne national id buli munnayuganda yalibadde ne passport naye olaba naffe tuwammanta biwammante lwaki tewavuddeyo n'oyogera ku lw'abannayuganda n'ovumirira ekikolwa kya minisitule y'ensonga z'omunda okulyanga enguzi ku bantu okusobola okubawa passport ate ey'ensi yaabwe naye ojja otikka obulya mu bantu obunnyo buno obumeketa muwogo obunnyo obumeketa lumonde obunnyo obumeketa ebikajjo ennyindo ekulinga omusalabanda ensinga eringa makolima ensinga okuwera efuuti fe abanyarwanda ngwengwe mbuulirayo akatambi kamu mukandeetere ng'omunnayuganda ali e Rwanda ali mu kwemulugunya nti bannyimye passport ye Rwanda passport y'ensi erina kukwatibwa munnansi passport y'ensi erina kukwatibwa munnansi abanyarwanda abali mu Uganda nga mukulidde mu Uganda mwazaalibwa mu Uganda muba bannayuganda toyina nsonga yonna yeteekako tayito nti omunyarwanda kati ateeze bwe nakikuyita ne nkuga munyarwanda gwe enkyango nyiiga nti abaganda baba n'abasosoze naye nga gw'ozaaliddwa mu Uganda okulidde mu Uganda ne kitaawe yaziikwa mu Uganda oba ali mu Uganda ate weeyita omunyarwanda olw'okuba oyagala okwegulumiza olw'okuba oyagala okwetiitiibya bantu bangi abali mu nsi nga si baamu ojja kwesanga nga yeekolera ndi mukongo bwengoberera obuvo bwange ojja kwesanga ndi mukongo naye olw'okuba okuva ku bajjajja bange bemmanyi ensenga 3 emabega oba 5 emabega zonna nziraba mu Buganda neeyita muganda oba munnayuganda sijja kweyita mukongo kakati n'omunyarwanda ekijja kya jjajjawo kiri Uganda
jajjawo ye yajja alunda ente nije alunda ente ne bamuwaako ettaka n'akola ekijja kye oba n'akola ekika kye n'afuuka munnayuganda bw'ajja nga yeeyita omunyarwanda mu bantu olw'okuba ayagala okukangaza okwo tukuyita kwemulugunya kwegulumiza otiisatiisa. Singa nkubuuza ekijja kya jjajjaawo e Rwanda omanyi gye kiri? Singa nkubuuza obuvo bwe Rwanda omanyi gye buli? Osanga buzibu ki okweyita munnayuganda? Naye olw'okuba oyagala okwegulumiza, olw'okuba oyagala okukuwaana, fe abanyarwanda tukole tutya? Tupame mu kasooli? Tukube amabeere mu kyoto? Tukole tutya tuzaale mu mbwa olw'okuba nti omunyarwanda tukankane? Nti ekigambo munyarwanda kyafuuka sabasaba gye tuli nti kitukanga nnyo. Oli bw'ayogera ndi munyarwanda n'entya nnyo. Banyarwanda abali mu Uganda nkiddamu, muli baganda baffe, muli bakoddomi baffe abatuwa ate betuwa, tubazaddemu mutuzaddemu, naye embizzi nga zino, ennyolya nga zino zigenda baboozesa. Munnayuganda olwaleero ekigambo munyarwanda kigenda tandika okumuwunyira ziizi. Omunyarwanda asibye abaana baffe, awambye abaana baffe, assa abaana baffe, asibye abaana baffe, azaayiza abaana baffe, ekibizzi kivaayo. Fe abanyarwanda yenyenyenye. Mwe baani abeegulumiza? Jangu beera brief, kola statement tintana affair. Lwaki mubba ssente ku bantu? Munnayuganda ddembe ly'okubeera ne passport ng'akasente kaasasuddeyo tekokokaka ku printing akatabu. Talina ggulirira muntu yenna mumuwenga passport ye, kubanga munnayuganda alina okuba ne passport ne national ID. Naye kivaayo ne kibolooga ne kiraga obunnyo obutawera ne kiraga obunnyo obw'ebikugu. Abanyarwanda bali mu Uganda mwe baana kwegamba taata afe nnyo ku mwana omujja na nnyina okusinga abaana abe beyeezaalira. Abaana bawaka tebasoma, abaana bawaka tebalya, abaana bawaka kino na kino na kino nabo balina ebitatambula bulungi. Mwe abaana abajja na nnyina ababiri mwekutte muyise taata. Lwaki ffe abaana abajja na nnyina tetusoma? Taata. Lwaki ffe abaana abajja na nnyina tetulya? Taata. Lwaki ffe abaana abajja na nnyina tujoonyesebwa mu maka gano? Bwemba taata nga mudde wa kitammwe idiot, mudde wa kitammwe. Kubanga nange abaana bange sibi bakoledde. Nemmwe abaana abajja na nnyina mwe mwagala musoosowazibwe. Arrogance and ignorance byebigenda okubattisa buntu mmwe, byebigenda okubabuzayo munywa otuzzi nga gavumenti ekyuse. Mugamba tuli basosoze, naddala ffe abaganda mugamba tetubaagala. Naye abanyarwanda mu Eastern Uganda si bangi ng'abali mu Central, mu Northern Uganda si bangi ng'abali mu Central, Embarara si bangi ng'abali mu Central, Ennimule si bangi ng'abali mu Central, mu Arua si bangi ng'abali mu Central, e Fort si bangi ng'abali mu Central, e Kasese si bangi ng'abali mu Central. Fe abasosoze nga tusosola bulungi. Omuganda nange nsosolaamuuko ng'ososola bulungi, ososola osembeza, ososola oliisa. Oli asinziira ku ttaka lyo lye wamuwa n'akugamba nti ate oli musosoze. N'omuga agenda gye bakwagala, embwa emanya gye bajagala. Saagala embwa ekusinga magezi. Gwe omunyarwanda yeemulugunya, saagala mbwa ekusinga magezi. Embwa emanya gye bajagala. Bw'oba owulira ndi Uganda tekwagadde, tugga. Kwatamu esanguwa, genda ewammwe. Teweemulugunyanga nti neiba tanjagala, taata ne maama banjagala ng'ate waddukayo. Ekyakudduse ewammwe tegyali mirembe. Muganda agamba woolumira ku lyogenda okukoza eba ekuyitiriddeko. Ekyakudduse ewammwe tegyali mirembe. Gumira awo ogamba nti bakuboola, kasita bakuboola onyirira. Bakuboolera mu kalina, bakuboolera mu kizimbe, bakuboolera mu mpenkoni, bakuboolera mu buyinza. Ekyo tekimala. Mwagala tukwate ne tippi tugende tubasangula emabega, tubasangula emabega bataata, okubalaga nti tubatiitiibya nnyo anti mwagala okwegulumiza. Tubasangule mabega. Omunyarwanda awulira nti mu Uganda toyinaamu mirembe, teweemulugunya. Boda nzigule, genda ewammwe, twalyanga nammwe ye.
Munanjogeza ebyamane mu mpisa omusosoze naye nga mmwe mwesosola mmwe kennyini mmwe mwesosola sinnakuyita ku munyarwanda nga sinnatunulya naki nsooka kugamba munnauganda ayogera olulimi olumu ku nnimi za uganda akulidde mu uganda yazaalibwa mu uganda kati ye kennyini azze yeesosodde tife abanyarwanda ate nkya wennaga nti naye abanyarwanda mutufuse bubi nga bujja nga businika ebinnyo musosoze mawanga ng'ekyo Frank Gashumba ye yennyini yeeyita munyarwanda Jagana nadduli omugenzi bwe yavaayo n'akikkaatiriza n'ayasama mbu asosola mu mawanga omunyarwanda bwe nkuyita omunyarwanda totawaana naawe mpita omuganda twenkanye evvumbi idiot lwaki okaayana gwe omunyarwanda gwe mpisa omunyarwanda naawe mpita omuganda nvuma kijja kunnuma nnyo njagala nnyo baba ne basosola mu mawanga banvumye okuba omuganda kati mmwe mugala tubasosola ne tubasosolera mu bigambo tubajjukiza bujjukiza nti omunyarwanda ne mmwe mutusosolera mirimu mutusosolera mu bifo kyokka ate n'obulamu bwaffe mubusosola mubulya tebwagala bubeerewo gwe ne weeyita omunyarwanda nze bwe nkuyita omunyarwanda n'ojja ng'otikka ebinnyo ng'enswego b'ennyonyi banvumye obunyarwanda gwe wennyini gwakulyetinzeewo ekivumo Frank Gashumba yavaayo fe abavandimwe tuli batabbu nnyo tozannyisa nga emizimu gy'abavandimwe fe tuli banyarwanda bannange abanyarwanda n'akitiitiibya nnyo okutulaga nti ba abanyarwanda bakitalo nnyo omugenzi Jakana bwe yajja n'amujjukiza gye byaggwera ntaana mbu musosoze mu mawanga gwe nga wasosola obulamu bwe kyalyoke oli bwakuyita omunyarwanda naawe muvume tribe mugambe naawe musoga gwe naawe mukiga gwe naawe munyankole gwe naawe mulugwala gwe naawe ow'emmalaca naawe owaawa mutuvume naffe amawanga gaffe kabira yammwe nammwe mukimanyi nti kivumo nze ndi proud of okuyitibwa omuganda yensonga lwaki nze saagala namannya ga kizungu yensonga lwaki nze erinnya lya budulu jjajjange yalimba naye mala galyeyita siri proud of nalyo nkiddamu nze siri proud of okuyitibwa Abdulu nnumirwa nnyo bwompita kikomeko yeekolera itongwa kukakasa nti ndi so proud of okuba omuganda sikkiriza ggwanga lyange kufuuka kivumo gwe lwaki okkiriza eggwanga lyo okubeera ekivumo watujjukiza nti oli munyarwanda ekitegeeza nti wali oyagala tutandika okuyita nti munyarwanda kyekiriwo naye ate owulira toyagala kukuyita munyarwanda gwe nga gwe yakitujjukiza ne bakikuyita oga kivumu fe tulina abaana abasiika capati twabayitanga muna okujjayo kiri nti basoga olina aba ng'akima mazzi n'omuyita kanyankole ate ng'ali proud of okuba kanyankole tulina edduuka omusajja we natete bamuyitanga mu kiga waliwo tawa yeeyita mu lugwala wa kabaka ali proud of okubeera ekyo kyali oba okubeera eggwanga lye lwaki tobeera proud of eggwanga lyo kyokka bwe tukikuyita basasaze ate nga gwakitandise idiots munyarwanda ayagala passport ensi yammwe enzigule mwana omujja na nnyina tasikira gye yafumbirwa na nnyina mugende ewammwe naye waliyo passport offices ministry y'ensonga z'omunda gyeri waliyo gye baprintingira passport books mugende ewammwe mufune passports boda nzigule temucomplaininge ne baba tebabagala mugende ewammwe lwaki okaaya naawe basaanika nga ate ewammwe bajjula naye balwawo okujjula bannange essaawa musanvu asaanika busaanisi genda ewannyo okajjula saagala kandekeraawo nja nakuyomba tuzisinkane nga ndeesa ate bye ndikuwasa munaaba ndabira ndaga mu kyalo ngenze eyo nkwate enkumbi nasunguwadde mpozi nga sinnavaawo bannange kansabeyo ogusembayo nsaba gusembayo ku mwana ono Nixon mama wa Nixon nga bwe nabagamba mu vidiyo ewedde ye kyakonfaningibwa tagenda kuwona era abasawo baatugamba tebagenda kulya ssente zaffe era ssente ze twabawaako ze zaamala ez'okukebera omwana n'akasente ke nali mpadde doktori gwe nabagamba alina okumubeerako enno ke kaamala ne batugamba mu ddeeka oba ne bagamba maama w'omwana mu ddeeka olinde enfa ya mwana wo
omwana wo tagenda kuwangaala. Naye mu bye bamukuutira okulya mata, yogati n'obumonde n'emmere erimu omuzigo bambi talina busobozi. Muyambe nze temuyamba ye. Nsabayo abantu 10 buli muntu ampeeyo emitwalo 10. Abantu 10 buli muntu ampeeyo emitwalo 10 nfune akakadde mukolere ekibanda ky'amanda mujjeko engalo. Yate tunaabeera ku ye pakati. Nsabayo abantu 10 abazira kisa, nsabayo abazira kisa 10 buli omu ampeeyo emitwalo 10. Tuweze akakadde kamu agenda akola ekibanda ky'amanda tumujjeko engalo. Bwe tumuzimbira ekibanda ky'amanda kangeze kya mitwalo kiwemmensa emitwalo 4, emitwalo 5, emitwalo 6 egiba gisigaddewo zisobola osuubulayo ensawo z'amanda eziwera 10. Pieces zisobola okusuubula pieces z'amanda eziwera 10. Alabirira omwana we, amuwe ebyokulya bulungi, amuwe yogati, asobole okumuwa ku bintu ebirimu omuzigo, alyenga ku bumonde, anywenga ku mata, mpaka omwana we Allah lwali muyita oba lwali mujjulula. Badde nsabayo abantu 10. Gwalaba vidiyo eno mpaayo emitwalo 10. Oyinza n'okunkungira eyo gy'oyitamu ne mwekolamu akagurupu awo ne muwera abantu 10 buli omu nampaayo emitwalo 10. Bambi ne mmuwa ne mmuggyako engalo. Allah akibabalireko oba Yesu Kristo akibabalireko. Nze Yekolera Itongwa. Yenna alina kaalina kateke ku nnamba eno 0773 97 17 57 0773 97 17 57 0773 971757 ereeta amanya nti Abdul Kikomeko nasanyuka nnyo.